ebyo muyimbi Dr. Jose Chameleon si birungi n'akamu yeetaaga essaala zammwe nkugambye Dr. Jose Chameleon embeera etabuse mu ggwanga erya America okusinziira ku mawulire agifunye side ezo nava ne bategeeza nti Dr. Jose Chameleon yali asuubira okubeera ng'ate atuuka mu ggwanga lya America ng'ennaku z'omwezi 26 era nabwe ekityo yasobola okubeera ng'ate atuukayo ng'ennaku z'omwezi 26 e Uganda yavaayo ndowooza nga 23-22 awo nga tasobola okubeera ng'ate akwata direct flight olw'ensonga nti yali mulwadde ng'era asuubira okubeera ng'ate singa abalinye direct flight okuva mu ggwanga Uganda mpaka mu America ennyonyi ebejja mukooya nnyo era ayinza okubeera ng'ate obulamu tasigazza kakati nno basawo ne bagamba kasuka abeere ng'ate abranchinggako mu ggwanga ye abeere ng'ate awumulamu kaawo mu ggwanga oba mu kibuga ky'e Dubai era nabwe ekityo yatuukirawo mu kibuga ky'e Dubai n'abeera ng'ate akirengamuko eno nno bwe yatuukayo yasangayo banne sako ne ttiimu ye gye yali nayo ne balyoka banywa omwenge ogw'ekika ekyawaggulu era ng'olwavaawo bakwata direct ennyonyi nebeera ng'ate ebongerayo mu ggwanga lya America. Jose Chameleon okusinziira ku mawulire genfunye yabadde yakamala okubeera ng'ate atuuka mu ggwanga lya America bw'ati bwe baba olubuto lwazimbiddewo byebyo nno omwana oba mutabani wamanyikiddwa nga Abamakasi byabadde nga akayanira ebbanga lyonna ng'agamba nti bannaye taata wange anywa nnyo omwenge tugenda kubeera ng'ate tumufiirwa. Abasawo bava ne babeera ng'ate bakikakasa ne bagamba nti senga Jose Chameleon anayongera okubeera ng'ate atambula oba obulamu abutambuza mu mbeera bw'eti ayinza okubeera nga atasussa myaka ebiri. Kakati noye Jose Chameleon olwatuuse mu ggwanga ly'e Dubai n'agamba temunnyumiza n'abeera ng'ate ayongera okubeera ng'ate anywa omwenge ogw'ekika ekya waggulu kyokka ne ku nnyonyi kwennyini yamutwala e Dubai alabwako mu vidiyo ng'ali mu kubeera ng'ate anywa champagne. Ze zonna ezimu ku nsonga ezaali zikayanya mutabani we Abamakasi ng'agamba nti abantu abeetoolodde kitaawe tebamugamba nsonga ntuufu era nga singa obulamu aba butambuza bw'ate ayinza okubeera ng'ate afuuka mulekwa ku myaka emito. Jose Chameleon abutegeera ssaawa eno ali mu ddwaliro awo mu ggwanga erya America mu kibuga Boston agezako okubeera ng'ate afuna obujjanjabi era ng'ajja kubeera ng'ate mbawa details ku biki ebinaabidiridde side ezeeyo wena bakuja eyo era n'obutambi bugenda okubeera ng'ate nkuzannyira tuula kalira nawo buwulirize obeere ng'ate ojjamu n'ebyokuyiga beera ng'ate video giterako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section eri open beera ng'ate ogikozesa okubeera ng'ate osula wansi ka comment ko of course ku biki ebigenda maaso tugatteko mu butongole subscribing aka notification bell kakoneko kajja kubeera ng'ate kaku alert nga buli lwonna bandese video awo komawo namawulire amalala mangi yonte muvaawo. Obadde sinategeera kigenda mu maaso wano ku media ate nga nammwe temuŋŋamba Abamakasi kyakola Namukadde Association ono mutabani wa Chameleon abo abaganda be bagambira obutasoma buluma nkuze oba buluma bukulu kati bano bonna ekiba kano akabinja kano ekikatawaanya butasoma oba tugamba gavumenti eveeko temwe mwennyini mwe abagiwagira mwana muto wuno mwenna mumuzaala naye abali mu 10 yasoose kitaawo omuto ankani anko wizomanizo bamuyisaamu kiboko talina kye yategedde bamubulire kwegatta spamudona najja nkubira bajjo yagambye bajjo ogutwe gunene omwana yagambye bajjo ogutwe gunene gulimu amazzi oba ogutwe guli lubuto bajjo ono bawa full figure kati ekyatuuse ku full figure ye ate yabyonoonye bwonoonyi talina kye yategedde ku mwana bye yayogedde kyova ye bamuyise na bro full figure bro agara era akedde byonoonera ddala waliwo ono sendi musajja mukulu talidda mu ntalo zitali zize zitamukwatako bankubidde Abitek sono w'ekikoofiira Saabalogo sajja mulogo oyo omwalumira embaaba waati temujja kuddira kasuku bagaye kasukumbu yakulanga kawologoma alina figa 9 waggulu munene wansi mutoto Abamakasi ajja bazaalamu abaana mujja muwulira Chameleon abadde nga agambibwa abasawo wa bamujjanjabibwa bamugambye time and time over and over again. This is a habit that needs to slow down. Guno gwe muze gwalina okukendeeza omuze gw'okunywa. This is something you must slow down. This is a habit you must start to regulate.
oyinza obutava ku mwenge mulundi gumu bwe pwa naye osobola simu nkwegayire don't call my phone. Aba agamba omanyi omuntu wabanga oyina addiction, omuntu alina addiction tagivaako mulundi gumu. Omuntu ng'obadde onywa nnyo sigala we baba bakujja ku sigala tebagambugambye nti muveeko. Woba obadde onywa paketi emu otandika okunywayo eminwe 4 n'oba ku minwe 4 nodda ku minwe 3 nodda ku 2 nodda ku gumu ate wootuuka ku gumu ng'onaatera omuviirako ddala tebagamba nti akatoddamu kunywa bakuwaayo babuyita batya buno busigala buno obw'ekiwaanyi nga ka promp babuyita batya senga asidi g'omanyi oluzungu waliwo busigala bwe bakola nga tekaliimu sigala ninga kalinga sigala bagakuwa n'oweefuula ng'anywa ninga temuli kivaamu osegeera n'oweemanyiiza okunywa naye nga temuli kivaamu si veepu nedda kiringa omuntu wonookwata essimu naye nga si ssimu kati bakuwa akantu kabanga sigala babugaba mu malwaliro bakakuwa n'obeera ng'okafuuwa naye nga temuvaamu sigala just obanga yeegezaagezaamu awo nti nno okola ki onywamu naye nga toli mu kunywa kati omuntu bw'atyo bw'alina okgenda ng'akola ki ng'ava ku kyokunywa mpola mpola. Listen, for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. Aba n'agamba ekisinga okumuluma nti ku legacy taata we gy'akoze n'ebintu n'omukululo gw'azaakola n'ebintu by'azaakola byonna taata we akyasobola okweragajjalira okutuuka nti akyasobola okugenda mu maaso ng'akola ebintu ebimu by'abadde ng'akola asigala akyanywa omwenge nga bw'abadde ng'agunywa n'ayongera okutta pancreas ye. Kitegeeza endwadde erikka Aba gye yayogedde ey'oluzungu gye saategedde ekwata bulwadde ekwata ki pancreas. Pancreas mu Luganda ke kataago eruma kataago eruma akati akataago. Tugende. That is why I'm on here asking for everybody's help. That is why kyovola bandi wane essaawa eno ngezaako okusaba obuyambi bwa buli muntu. Pancreas mu Luganda kye ki? Akawago bannange ke kawago ke kataago si ke kalulwe bannange senga asidi gwe nekakasa mu luzungu ke kawago ke kataago sisuubira nti ke kawago. It doesn't sound right in my head. Tugende. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very... Nagamba nti mwena bafaani ba Chameleon abamwagala ne woba tomwagala ne artist ng'onyumirwa ennyimba ze ne woba tokkiriziganya na bikolwa ebimu Chameleon byazzenga akola bambi Chameleon essaawa eno yeetaaga obuki obuwagizi bwammwe n'obuyambi bwammwe. Very flawed human being. He's a very flawed man, but at the end of the day, God put us in this world to love everybody. Nagamba ayinza okuba Chameleon si yatuukiridde mu mbeera ze n'ebikolwa bye naye munnange ku nkomekerero Katonda yateeka mu nsi eno ffenna twagalanga tukole ki to love each other like ffenna tweraga omukwano tweyagale ffenna. Asking everybody on here to hold him accountable. Lwaka kati kano Aba ke wayogedde si kalungimu wano Aba yagambye kyasaba buli muntu we hold Chameleon accountable. Katwano Aba yabadde akambuwaddemu we must hold him accountable. Chameleon tulina okumuvunaana buli kimutuukako akivunaanyizibwako. He is the one accountable because ye mwenyini yali selfish ye mwenyini yateefuddeeko ng'omuntu. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. Naye ate era mu ngeri y'emu nsindika obubaka buno si mu ngeri eri negative wabula ngisindika mu mutima mulungi. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. N'agamba era
kya buntu mu nsi muno buli muntu okubako n'ekintu ky'ostrugglinga nakyo oba ekintu kyonna kyonna ky'olina addiction to. Kya buntu omuntu okuba ng'olina addiction nga gwe oyagala nnyo sigala kati ze tirimu nina addiction ya sex njagala nnyo sex. It is very 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 okay okuba na addiction y'ekintu kyonna. It is very 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 okay. Osokuya ng'oli addicted ku mapiano, osokuya ng'oli addicted ku kunywa sigala, oli addicted ku ki ku bintu ebitategereka. It is very okay, it is very human. Kya buntu okuba ng'olina addiction. Ono agambye ali addicted ku kasoap. Naye mwana gwe. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for. Guno omulanga gwagezaako kola. Si gwakuvaayo kuswaza taata we oba kuvaayo kuyita abantu batandika okumukuba oba okumuswaza oba okumujjonkera. Depending on substance. This is a call for oba omuntu yenenena ayina addiction oba ayina substance gyali addicted to. Togenda notandika kola ki? Kubajjonkera, kubateekako mbeera oba kubaaso oba kuswala oba something like that. We need to collectively come together and help him if we want to keep. Tulina okujja ffenna wamu Naalongo Kitone mwenna mulina okujja mwenna wamu okulaba nga tuyamba Dr. Jose Chameleon. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. Nagamba kino tulina okukikola olwa mmwe abanyumirwa music we, mmwe abalaba Chameleon nga artist wasinga ne family ye wonna okutwalira wamu bambi twegatte wamu tuyambe Chameleon. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. Namwenna abasobola okutuukirira Chameleon, abamulabako gy'ayitira, abamulabako mu restaurant gy'ali emmere, abamusanga mu bbaala gy'anywera, mubeereyo mu mugambe nti Chameleon abantu bakwagalira ddala ku mutima, ddala family yo nayo yennyini ekwagala. And the promoters that selfishly book him, despite him not. Uliriza nnyo wano wakulu, n'agamba eri ba promoter and the promoters who selfishly book him. Kyagezako tegeeza ba promoter mwabatafaayo ne mubeera buli ssanga mubuukinga Chameleon wano wali. Mulina okutandika okutunulira obulamu bwa Chameleon n'omuntu gwomuwa ebivulu ali mu right state of mind, physically, emotionally, psychologically, okugenda ku shows zammwe. Stop being selfish simply because mwagala Chameleon ajayimbe. Listen. Physical condition visibly. You know what's coming for you. Mumanyi ekijja okuddirira mu eyo bye mukola. Musajja mumukamudde emyaka 20 ayimba mumukamudde. Mumanyi ekijja okuddako. So crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point. N'agamba kiruma. N'olaba abantu nga mukozesa omuntu omulala to the point of breaking. Omuntu ne mumukozesa paka ku seri okuba nti akutuka. Chameleon mumukozeseza mumugyemu ssente ba Abitex babbalamu. Ku point eyokuba nti alinnya mashini paka ku point awulira nga akutuse. Nenga temufaayo. Temufiirayo ddala. Gwe balamu balugahale. Wabuukirawo Chameleon manyi emyaka emeka okuyimbira. Yemmwe abamutaddemu eyo embeera. Mweba Abitex mmwe. Mwasayininga Chameleon. Ne mumuwa ebidirudiru etategereka. Paka omukazi omusajja mumutuusizaawo. Bannayuganda tulina okuyimirirawo olwa Chameleon. Chameleon tali okay. He is not okay. Soka tumaleyo. Looking for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise. Kirabwa n'ayonka, it's so clear and visible that my father is not doing okay. Nemwe temukiraba. And these promoters still continue to book him. Naye namwe ba promoter ne musigala nga mumubookinga gyayimbe. And use him as a workhorse because ne mumukozesa ng'embalaasi ekola. again, it's about monetary value. Because it's about the monetary value. Mwe kiri ku ssente mmeka ze mukola ki? Ku ssente ze mumukolamu. Kitegeeza aba yayagala taata we tayagala ssente. Mwe muva ku
kuchimusereze mu mukamulamu ne Abba yalaje na kutata we. Abba is crying out loud for his father. He is crying out loud. Katasaze wajja byogere bifuke bya abantu buli omu akitegere. Mwe mufa kuchimu ku monetary value je mujja kugana. He is going to lose a father. You're going to lose an artist. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, omuntu yenna ali eyo ng'ofaayo ne woba ofaayo katono nnyo bwe kati eri chameleon. Please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. Yeah. I feel like personally this is our way of giving back. Yeah. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Abba. Mu bantu abasinze okutegeera Abba Timonze number 1. Era Abba sawe no wafunyeyo number 1 fan. You are brave. You are a brave human being, and you are a brave young man. Kasoke senga sidika muleta abere wano nga bwenkola submission yange. Then agenda kutandiki ne hane senga yinza okunsazamu nga nkyayogera. Senga mpamwe dakika 5 zokka kankole submission yange. Abba otandikirawo senga. Listen. Chameleon. Bovanga ku kitande ekyo mukama nakuwa second chance n'okitukako. Stop working so hard. Chameleon, you don't need to prove to anyone anymore. You are Uganda's number 1 musically. You are a living legend, and we are proud of you. Chameleon, olaba ne seba tabacha solo mutegeka abantu ne bamulaba. Chameleon, stop working like a horse. Mwa mutima ba manager wa Chameleon mmwe. Mwa basiba bamubukia ne mumubukia na kubisho byabasibyeke bikate ni nebisansa. Ne mumubukia mu bisho cyo bitategereka. Chameleon alina kubanga watu uselevo jaliko ngayimba sho 2 kusatu omwaka. Gano nunyeba seri milioni. Ba Maria Kale je baliye mu America bayimba sho 2 wali ku Caesars Paris. Shezo sinajja muserezi muyambo omwaka mulamba. Stop working like a horse, Chameleon. You're going to break down. Twaga tukulabe ko ga Yvonne Chakacheka wale South Africa. Wamayi na kata abantu amulaba ko. Ga blood. Chameleon ekisinga okutawanya kiri kimu. Bannobe wali okompitinga nabo bava mu ligi y'okuba nti banonya sente mu music. Gwate no sigalawo. Walemera mu ebintu by'abayimbi. Ostegera bebe kule sawa eno ali ku bintu bya government ali ku manya zino project manya zimbangudo manya za cancer manya bichi. This is why esawa eno babebe kulu bayima lwe bagadde. Tuchasola mukubira simu jangwa no kuwale kipabu jangwa no kupawa king and nasana jangwa no kuti you must stop taking these stupid calls. Funa short down nga za sentence tegerekeka. Rebrand yourself. Chameleon esawa no kubango yimbira corporate companies. Oyimbira Stanbic Big Bank angetegese. Oyimbira umeme angetegese. Oyimbira URA. You must stop. You must stop, bro. Chameleon yakwaga anata kwagala kirizanto oli wakabi. You don't need to prove yourself anymore. You've done it over and over again. Kapeke ya no se ali mu studio ngane Chameleon ali mu studio doing what? Diru paza ali mu studio anonya hit ne Chameleon ali ku hit ononya hit ononya chi. Byono because wayimba de nyimba ziri mu lukaga nezimu tunamana kuzikwata lyrics okyatwongera ndalo otwongera zaaki tusonyiwe tata tukiriza. We still need you alive. You are the musical icon Uganda and East Africa has to offer. Please. Echisingo kusumbua Chameleon. You want to race with the Bobby Wine and the Bebe Cool. You cannot race with the game anymore.
Chameleon bali abasajja kati ebintu ebyokuyimba byabivaamu bino bye weesanganga nabo kushone mwetomera ebyo babivaako bebe kulu Chameleon bali basibe ali mu concert bali mu birala bebe kulu asibe anyonyonya ba minister anonya na bifo binene mu government babivaako dda. Chameleon, you've worked for the regime ogikoledde gwe bayimbira ku bivulu byabwe gwe bayimbira ku zipote zaabwe gende wa Museveni akuwa ekifo okole omanye nti olina ka office ko okuyimba wasigaza leisure byekugamba bya ddala 5 kamiri. Chameleon wegobeka abavubuka botambulana nalabye Bobi Wine King Sanga baze kudwaliro okulaba oyawo n'abavubuka manya bano bajjabbi manya bano baani ovubuka obutategerekeka okyatambula n'obuvubuka obukyawunya engatto. You have to rebrand yourself. Tunuulira Bebe Cool atambula n'omuntu omukobula ate ng'ayambadde ng'ali smart. Nedi Kenze yakatandika okuyimba ano jjo ly'abalamu. Bw'otunuulira Longivity ono Kedi Kenzo alinga kwota eya mailo gy'otambudde mu music ne Kenzo kati yategeera dda bw'olowooza seto zijja mu music yokojja kutuka kati akola birala. To look at Kedi Kenzo right now. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.